small big tank here. Shall see the big tank here. Okuzuulibwa kw'amafuta mu bitundu eby'obugwanjuba bwa Uganda ate ne gavumenti okutongoza enteekateeka ez'okugasima byaleetawo akabuguumiriro mu kitundu kino. Abantu nga beesunga okwenogera ku nsimbi mu nteekateeka ez'enjawulo ezeekuusa ku mulimu guno ogw'amafuta. Ebyembi enteekateeka zino zajja n'ebisoomoozo eby'enjawulo nga n'ekisinga obunene kwe kusengulwa kw'abantu ku ttaka kwe baali gavumenti esobole okukolerako enkulaakulana zino ng'okusima emidumu egitambuza amafuta ate n'okuzimba ekisaawe ky'omupiira mu kitundu kino eky'e Hoima. Abantu beeno okubakkirizisa okusenguka gavumenti yalina okubayirira wabula ate enteekateeka eno bwe yatandika ate n'ezaala ebizibu ebirala naddala ebyekuusa ku butabanguko mu maka. RCC w'ekibuga Hoima Badru Mugabi agamba nti abasajja mu kitundu kino bwe bafuna ssente baagufuula mugano okuwasa abakazi abalala ne basuulawo be babadde nabo ekintu ekyayongera okusajjula embeera. Sometimes when men get money, they look at their previous or old wives as old enough and they look at getting a new one. And that's, yes, the fact. And that is the genesis. Kati ab'ekitongole ky'amawanga amagatte ekikola ku nsonga z'abakyala babitaddemu engatto okugenda okukuba amakanda mu kitundu kino okwongera okusomesa abantu ku ddembe ly'abakyala n'abaana abawala mu kaweefube ow'okukendeeza obutabanguko mu maka. Brian Atugonza okuva mu ofiisi ya CAO mu disitulikiti y'e Hoima abulidde aba UN Women nti ekizibu ky'ettaka kikyali kinene nga beetaaga okunnyikiza emisomo egikwata ku ttaka mu kitundu kino. This is an oil area whereby issues of land are raising up. Time and again, people are coming here, investors are coming in here, and most of those people are taking our land. You can look at these local people. When you don't teach that person that the value of land is this, the person doesn't know. Someone comes and puts in a land title into his or her land. Ate ye ssenkulu w'ekitongole UN Women mu Uganda, Pauline Kiwangu, agamba nti kinakuwaza nti abakyala bangi tebamanyi ddembe lyabwe ku nsonga z'ettaka ekireetedde ebbeetu abantu ababafutyanka okwegiriisa. One of the biggest challenge here is the land right, especially for women and girls. Most of them, they didn't know their right. But after being trained by Mirat, most of them, they know their rights, they know what needs to be done. So for me, that is very impressive. Agamba nti babakanye ne kaweefube ow'okuyambako abakyala okwekulaakulanya mu ngeri ez'enjawulo naddala nga babasomesa kubanga bakimanyi nti okukulaakulanya omukyala y'entandikwa y'enkulaakulana mu nsi. If they get money, this money for all of them as a family, and they divide, this money we are going to buy, maybe to pay for education, this money we are going to put in a capital to expand our business. Therefore, that helps to reduce. And when women are economically empowered, even the challenges of economic of violence are reducing. That's according to studies and the research. Abakulembeze mu kitundu kino bagamba nti ensonga y'ettaka singa tekwatibwa bulungi bandimaliriza ng'ate amafuta n'enkulaakulana mu kitundu kino bibafuukidde ekikolimo. Symposium, Women Land Rights Symposium. And